nesitula family yange nesitula bakwano bange nengamba bannange bino si bya lubala tubaganda bange bana abantu bagenda bakola abalowooza mbu ensi yaabo olw'okuba baatuuka munnanga ffe tunayogera kyabanafu si byoli nange mbiri naye nkwewuunyiza mwana lasita ondabisiza leero nze nga nguyiyewo omubiri ngambadde kyaliwo ngambadde mukwano ogw'ebbanga lyonna byomanyiza kimanyi okimanyi omutima gwo ogumanyi omutima gwo ogumanyi Kayemba waintata kakati ye director w'oluyimba oba ngajja live gwa wa ssente oyina essuubi lyonna erigamba nti oba anaddamu oluyimba nalwekoledde mwana vidiyo wagikoze weka lwawedde nengoye nenzeyambalira ezooli zikutuuka wange nazeetaddemu engoye mwana ate nanyumye naye Kayemba kirako olimba kuba omusajja oyo ng'obadde naye ku kiddo ebbanga lyonna nze wembadde tubadde tukusanga nga yonna omubeera ku kiddo munnange kankula ekintu kyemunatidde kati nkugambe kimugana oli muyaaye oli alabisa yeko mulimu yalabisa mwana tewamukubira kasimu ate omuntu gwe nabadde naye ekiro ku ssaawa 3 nga vidiyo yankeera nemunyonyola bulungi nemugamba muganange ne mukyalange namukubira nina n'ebifaananyi ng'ayogera nina ne voice notes byonna zigundize zina ku simu yange olowooza nsonga kyeyamulemesezza oli muyaaye osazeewo okukola ki akuddiza sente zo nkola kiddako kyekiriwo ekyo kyekino oluyimba ogenda dduta oba oluyimba lulwakuteebwa kuba mbuuza lwaki kuba lwatandise okukuba nze kimanyi ne waali yandabye dda ale kankula ekintu ekituekisinga okutuma mwana nkubula ekisembayo manyi kyagenda okukola nekyazzaako nkimanyi alowooza agenda kukola ki ayina endowooza ze era alina bwazannyeeyo naye amasimu nzankubira amasimu bwamponinga sitagera kuntiisa kuba sigera zikiza wagamba muddemu vidiyo eyo munagiddamu sijja giddamu ate kati mwana nasasudde sente nembeerawo ku mukolo ja live yagikutte sigenda kubeerawo omukwano tegugenze kufa olaba nakyawa mukazi wange wenasookerako so tofuddeyo oba temuddamu kwenyega oba ki yamanyi mu bigambo bisatu singa obaako osanga Chameleon maaso ku maaso ku muntu oyinza mugamba ne kati ensoba omulaba oyinza mugamba ki ng'omutuuse ati byenjogera era byemugamba kyogaba bakabona bo teboogerwako legendary kyakabi kuba nange ndi legend sayima naye sigeza ndi legend abantu tebagenda kugamba nti nno omwesibyeko kukolerako linnya ate sisobola kwesiba ku last oyo kubanga kati nkuweeyo ebifaananyi nga 10 nga ndi naye ate mwesibirako ki siwe ngambye taneesibaako nze abadde amwesibako ndowooza kuba kindaze amakulu kivuddeyo yali annimba era nsigala mwewuunya
ati bwaleeta offer n'agamba nti muddemu video so okukkiriza siddamu sente ze anti sidda gyemba Sawa zino oyagala ki? Essaawa zino kyenjagala njamubulira wempulira njamulaga nti nnumiddwa nnyo ate nga katandika kuki katandika butandisi Bwe ngamba nti oli mu mulwana mba nkoze ensobi kozi bw'oba oli kumulabisaamu bulabisa waaki tomukubidde kasimu ng'omuntu n'omulabisiza akasimu n'otamutuusa mawulire. nayogera naye nemugana ntaddemu miliyoni zange 5 mu vidiyo nemukubira nemugamba Kamiri vidiyo ya Southwest nakyandastandinga nagamba nzija n'otalabika kati nze onsuubira akati Bato wamuwa sente za transport. ate ezaki muwa zaki omukwano gwange si ssente Abayimbi batero sa transport. Anti akuwadde kulabo ya bwere. ati yandikiŋŋambye Bw'oba yagikuwa buwirwa mukwano gwe mwalina oba naye wagisasulira? nagisasulira kyaliwo ati nasasula kuba nateekamu era kuba kyali wange ekitegeeza nti kyali wange ne kyali wange era tanywa mazzi era olina omuteekamu bwe kuba nti kulabisanga bw'ogambye nti nno yakulabisizza olowooza musanyufu ku kiro ekyakutuuseeko ne gyali amunanga ayinza okuba ye musanyufu bino bimusanyusa nnyo byamusanyudde kubanga ye munange omaki yayiga oyo kyali oyo lasita ye munange yayiga kukola ebyo naye nga tamanyi nti bantu bameka baalumiza oba mikono gyange meka gyalumiza naye muna ebimukolera ati nagamba ki ebimukolera byayagala bw'abeera nga abadde mukwano gw'ebbanga lyonna abeera nga obudde buno akoze ekyo tugambe nti nno ajjayo amakulu g'erinnya lye ati alabisizza era agakoze era nze nange munange nkubula ekyo ekimu ekisinga okunnuma kale okyalimu ewuunya mwana munange waatyo nze nali manyi asobola bikola ba melodi bapapa siddi nga manyi nze tebijja kuntuukako otaddemu sente meka mu pulojekiti eno bw'okutwaliza awamu kyandidde kugamba mukyala nga akyanjagala Yakukyaye. ne mukyala wange yekyanze ng'omanye otya okubeera ng'ole omuntu nti kyali wale ntoka bannange n'alabisa mukyala wange yankyaye n'abaana bonna balwadde buli muntu mulwadde waka tulabawo kiwemubiro otaddemu sente meka mu pulojekiti eno yonna okutwaliza mbozibala abalamu projekiti ntaddemu sente nyingi sijja kulimba kwa mulimu bitu bingi nyingi sente nyingi kuba okusitula gya live n'aleeta ebyuma bye bw'obeera obaza otandikira ne audio preparation mu studio awo kulya kunywa transport byonna okutwaliza awamu ziringa sente mmeka nyingi Mudaali neetaaga kufuna lupapula bw'ogamba nti essaawa zino ne famire baakukyaye bonna banyiivu olw'ekyo ekyatuuseewo kulaba eno ebadde erina kyegenda okugattako ekisingawo mu biyimba zo z'okola ebadde egenda kungattako olwansonga mbadde ensiza ensigo nange nsobola okukola mbezeewo famire yange Ogambye oluyimba osazeewo kulweteera nga Chameleon taliimu. era teyabaddemu okukola eri oluyimba. era teyabaddemu Ewali eddoboozi lye wazannyewo otya mu vidiyo? nabyeyimbidde oba wayise Junior Kamiri? nabyeyimbidde byange mwana neneyambalira Junior Kamiri agala sente kakigamba Junior Kamiri ayinza okuba mwana nandiba message gy'oyinza okugamba Chameleon obudde buno Chameleon kyengenda omugamba ng'ate sitidde nsaa kwekubagiza
nze sigenze kuba nze ndi musajja musanyufu nze simanyi kunyiiga nze njogeranga ebitaluma naye biruma nze kyengenda omugamba lasita sigenda zikiza ogenda kuma akaliro ati nga akaliro wekali akaliro bebi akaliro nkeyimbira era nyumirwa newaka lwaki togenda bugenzi we ate koleyo ki mwana nemwogerezeganya nemulaba engeri yokifikisinga ate munaejuka oli agamba ako mayanja naye abadde mukwano gw'ebbanga eryo lyonna lwaki akikoze oyo lasita simanyi lwaki akinkoze naye amanyi lwaki akikoze ki kuba yakikoze akimanyi oba waliwo banne abali mu Lyon Island abakulwana nga batuukiddemu nze teryanwanisa mbuuza lwaki nze teryanwanisa Chameleon yanwanisa kati yakulwana omusinga talent yo yekulwanyisa oba akayimba ke kaleese obuzibu Kayimba kalungi nnyo. akayimba yakatidde mbuuza lwaki nze mulaze oba ali ayagala ketuuliramu yekka yanisabye naye nga nze mwana mu audio ye teyakubonyaabonya omukola nambonyabonya kikuba byakabi bye nayimba yayanguwa mangu munfo oba script ya video teyamusanyudde wagimubuuliramu oyo kyaliwo atyo